Gomayo waliwo olutalo luli mu America. Obadde olumanyi? Mu America omukulembeze bwa Nuupu omukulu siki agenza olwaleero ndowooza era gyali era ali mu kutereeza nakwegayirira yagenda n'afuna $6,000,000 eza dola mu firimu bali aba firimu kati bamuwa $6,000,000 eza dola zizo biliyoni aga eza Uganda bali abazanyira wali mu America abamu be bamuconnectinga mu ebyo bya firimu jukira firimu yaffe nze mwendi nawe mwoli bulungi nnyo ffe tugitandika sebo ze wali mwendi yopindi sebo ndi buyinza toyina bwokyusa byafaayo by'enniyo lwakuzoganya aya ffe twasooka okukola commentary ezigulawo firimu eyo ojo ogiddemu ogirabe sigirabanga kakati ngali bagamba omukulu ofunye $6,000,000 sente nyingi tuweekemu ekitundu naffe tutebenkere tuweekemu ekitundu tya okulu namuleke mwawule bizinesi n'ebyobufuzi ate kakati emu kitundu kuki sisobola gyebawo yali tagalinye gigava kati emundu eri wali evuga ate ku ekyo nina omuntu omu kumanyi kyekitegeeza yankubire kuva mu America nanga ati afe omukulu twamuvaako era wano ffe tetuyinza muwadde singi 10 konzi ate mulwagala tulekera struggle nanga ati ebya struggle yamu ffe tetukyabirimu kubanga byebatuvuga tetubitegeera okitegedde naye ne biliyoni 2 sebo ng'ozifunye kakati atayegayirira kinga $2 billion tezaakola anti kakati anti kyenkugamba bali bamuvunaana butabawaako ku ssente okitegedde ekitegeeza firimu yali bizinesi firimu bizinesi sebo abantu baffe babatta kukola bizinesi mubateeke mu documentary yamu ebyo ebyokufa byaliwo naye ekikulu kiri nti firimu yavaamu ssente ebyokufa mwakwata muti ebintu ebyo era mwabitegeera mutya ne mubikwata ne mubikola mu documentary nga si mwe mwabizannya anti ebyokufa gavumenti yatta abantu ekikyo tekiriko kukola ki kubuusabuusa obutambi bwe buli bungi nnyo kubeera firimu yakugattagatta butambi bwa njawulo nakati bw'ogenda ku YouTube osobola okumanya ekyali Arua wadde tewaliyo osobola okumanya ekyali Eruuka wadde tewaliyo okitegeera sente yawudde principal n'abavujjirizi baba mu America emundu eri wali mu America evuga $6,000,000 eza dola ezo sente nyingi $2 eza Uganda kati omukulu bwe yakomawo ku kitebe yayita buyisi bammemba bajje balabe ku firimu teyabanjulirayo wadde akasente akavaayo yateekawo sikuli ate ne balabe firimu yaabwe ngeri ebirala bitambula kakati nze bigirwa mozesi waabwe eri gyenva abantu baffe banaku nnyo abantu bazadde bange bonna bafiiridde mu bwavu okitegedde naye ate ngaoyongedde okumalamu amaanyi ate kumalamu maanyi kati nze nkubuulidde bubuulizi okiwulidde $1,000,000,000 aga omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno mwenkyaliza muganda waffe Jeno Bigirwa ye pulezidenti wa Eastern Revolutionary Platform akati ekyo nno nga kyekibiina ekikunga abantu bonna bava mu Eastern Region okulaba nga ensonga zitambula bulungi nnyo abantu mubadde mumunsaba ne mugaa nti no Jeno Bigirwa aluddewo okulabika nedda tubeera ne programs Jeno Bigirwa tumukyaza okusinziira ku program nga bwe tuba twagisengeka ku Kwezi Media ne Megatron sebo tusanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga sebo abatulaba babuuzeeko abatulaba babuuzeeko abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okukomawo mu studio zaffe I think nga bulijjo every Monday tusobola okulwana ne tujja ne tugattako ettaffaali ku biba bitambudde mu wiiki eyo wiiki erimu ebaddemu ebbugumu ebyobufuzi mu nsi yonna si mu Uganda wokka mu nsi yonna kituufu birimu ebbugumu ba mu America ebbugumu gyeriri lyamaanyi
France gyeriri Yes. nabo bali mu kalulu katandise leero okiwulidde bannaffe Kenya omanye bamuliraano ne wano bikyatokota tebinaba ne wano bikyatokota tunafuna formula ntuufu era tukipinga tugezaako so naye nga munzikirize ensaasira abantu baffe ab'ebusoga twabadde n'emirambo mingi over the weekend abantu batufuddeko abantu bangi nnyo asookera ddala ye muganda waffe mwami Kirunda Farouk okufiirwa omukyala yali anoonya bwa MP bambi obweruwuka n'agenda yayingidde ekirole ky'ebikajjo n'ebirole by'ebikajjo ebyo bitwalidde abantu tewali akiyingira n'akivaamu ne bobeera mu cross country tosobola so Mungu yamututte Mungu amusaasire yazikiddwa olunaku lwajjo ne tubeera ne mwanyinaffe Rita Martha naye yafiiriddwa taata we Rita yakwatira NUP Bendera mu disitulikiti ye Mayuge era obuwanguzi bwe naye bwayita ku lugwanyi yali akamaze ekamuli yo nga bulijjo abafu babaddeyo bangi naye nasazeewo nengenda e Mayuge gye nabadde era twawayiza bulungi nnyo n'abantu b'e Mayuge bakutumidde bakulaba eggwanga oliraba bwe litambula kiki kye tugenda okukolera eggwanga lino erijjudde ebizibu bwe biti nga President Museveni yaganye okuteeka omukono ku bajeti y'eggwanga ey'omwaka 2024-2025 oluw'ebiwumbi 750 ezawagikibwamu oba ezajjibwa we ziyina okukolera ne ziteekebwa we zitalina kukolera ekyo we kijjidde nga baka ba parliament Michael Mawanda bakamukwata olw'okubulankanya obuwumbi bwa Sinza Uganda 164 ezaali ez'okuliyirira ab'ebibiina ebyegasi omwali ne West Mengo ate era mu ngeri y'emu nga bakakwata ne Namuju ku bukulupya obw'okusaba ekyojja mu miro akulira akakiiko ka Human Rights omukyala wa Ngadia ebintu ebyo bw'obiraba olaba eggwanga liraga ludda wa mukulu bigirwa nga mmwe abaagala soka siri musanyufu eri mwami Museveni navayo nenkola nga whistleblower ku buli bw'enguzi ku palamenti nenkwatibwa amajege CMI nentwalibwa ku kitebe ekikulu ekya CMI nenkubwa emigge gyali emiyitirivu ennyo bananga abalala baali bafiiridde nayo era nze ekyennyamba okuvayo nga nkyasobola okutambula nti nali ninamu exercise kenkola akokumakya n'okolamuko ezowe bye byannyamba okuwona okuvayo nga ndi mukkakkamuka akatinitini otherwise nali nfiiridde nze nga whistleblower na whistleblowinga ki buli bwanguzi ku palamenti era mwami Museveni talinayo kyeyakoze kiri wabweru w'ebyo bye twateeke wani ewa ayigi tekiriyo yeewuunya bwewuunya nti ate ebintu bibadde bituuse ku ebyo naye mwami Museveni yali atutteko obuvunaanyizibwa okugamba nti bano abaana olutalo bagendamu ne sipiika kiki ekiriwo olowooza alumanyi pulezidenti ate ng'akolera ku intelligence yange ku bbaluwa yo kwakolera ate ogamba otya nti tabimanyi pulezidenti anti ebiseera ebimu tayagala kumanya nti no gundi yeyampabula gundi yeyambula kati gwanga kati kitegeeza ali incompetent nze CMI yankanyaga nakati omugongo mumenyefu ogumanyi bulungi ngatta bugazi ogatta mugatte naye CMI enkanyagira ku information yange entuufu tulwanyisa buli bwanguzi okimanyi nti naguno gujjwa abantu tebamanyangako nti nno wagenda ewa sipiika tewagenda wa sipiika kunona ssente abantu bagamba nti oyo omanyi abantu babangi nyo buli omu ayina endowooza ye nze mbisoma mu comments oyo atalina kyatugamba ye muli w'enguzi asooka yagenda ewa sipiika najjayo ssente ne bamukwatirayo tatubuulira kati ekyo kyennyini ekyo omuntu bamukutte essaawa 10 ez'akawungeezi misana tukubulaba nensi eraba ne bamuvuga paka ku CID headquarters
mu dakiika 5 ne bamugjawo drone n'emutwala ku CMI. Yes. Emmotoka ye ne bagivuga ne bagireeta ku kikomera kya Nite. Neeweterawo bweti. Olwo ssaawa nga mmeka? Ssaawa nga 2 ez'ekiro. Munzikiza. Munzikiza. Neeweterawo bweti. Ne balikodinga akatambi ako. Ne bakapostinga ku mikutu nti omusajja wuno abadde aze kola ki? Kunona ssente. Kunona ssente. Naye nga gwe bakutte dda ssaawa 10. Ndi mabuusu. Olwedde. N'emigo nafunye dda. Okiwulidde? President w'eggwanga n'otagetinga interested mu mata eyo. N'okangavula obujingirizi bw'obujulizi module eyo. Oba Anita yali akangavula nga si President Museveni? Anita si ye nannyini gavumenti. Gwe nannyini gavumenti mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tosobola kwentrustinga yourself mu mbeera efaanagana bwetyo n'okomya engeri embeera y'okujingirira obujulizi bwe bateeka ku bantu kuba kitegeeza emisango gyonna egijja mu gavumenti mu makooti obujulizi buki naye olaba bajingirira katambi ka Muzeeyi Tamale yakolanga mu State House President n'akakkiririzaamu kati ekyabigirwa andi kakati kyekyo kyennyini kye twogerako kikuzaayo ku budget yakoze kickback eddeyo nti bamutikiddemu ssente ebbanga ddene nga tamanyi kubanga bayi myaka nze taata wange alina emyaka 87 mulwadde muyi bambi kibi nnyo aliko oxygen ali kamuli okitegedde kati gyo gye myaka gy'abamwami Museveni enjawulo eriwo nti owange ali yala nnyo agenda kufiira mu bwavu okitegedde era obwavu bwe bugenda okumutta singa mutamanyi we mbaddemu n'amaanyi yalibadde mu mbeera za mwami Museveni yandibadde ajjanjabirwa ne mu IHP. Yes. Kakati bwe ntunuulira obulamu bwa muzeeyi wange oli muzeeyi Gasita taata wabigirwa nga ali mu myaka gye gimu ne Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni talina kyagamba ggwanga lino in terms of control of public affairs. Sente bakyazimutwalako nnyingi nnyo bakyaziwagikamu nnyingi nnyo. Just imagine singa saalonkopa abantu abo singa tuli kuki kyogamba nti nebbaluwa eyo gye basinziirako okutandika okukola tewaliwo kyakyuse bwana Kwezi tewaliwo kyakyuse wadde dakiika neemu byebimu era bw'otunuulira olutalo engeri mwami Museveni gyali mu kulwanamu talina kulwanyisa buli bwanguzi as pase ali kulwanyisa presidential candidate oli yali ayimaginze Anita Among kubanga era bwe nvaayo mu kkomera nempa sitole entuufu nga ngezaako eyalinga down propaganda yali ankoleddwako ne character assassination conversation gyalina ne ba agent ba Anite nenjiwa Museveni n'azuukuka Museveni yazuukukiraawo okitegedde moze yazuukukiraawo atya kubanga bali baŋŋamba nti Bigirwa oli mukuba omukazi naye ova mu Eastern naffe eno yekyansi yaffe omukazi amaze okuimajinga nga presidential candidate ajja kati jjajja gwaliko agenda kirekera ono sente azifunye parliament agiina kati ayingira mu public service emirimu gitandika okugabwa abakozi ba gavumenti abayingiremu babeere babe including amagye omukazi ekintu yali akiyingira era ne baŋŋamba toyiwa kintu olwani agamba toyiwa kintu ba agenti be yali ansindikidde abankubira amasimu kumbe si emwayi gye njogera naye awo ekitegeeza abasemwayi baali bamanyi ekituufu naye ate batwala whistleblower bamuggalire era bamutulugunye era natulugunyizibwa ne bannanga aba basatu kibooko n'enyooka bubi nnyo omusango kooti yali yakagugoba naye mwami Museveni yali afunyemu ku budde n'agamba keesi eno yaggwa etya kati ye kiyakola mwami Museveni kwe kupiikingayo information gy'ayagala n'atambuliza okwo n'atambuliza okwo kakati gyaliko yazizaayo budget baddemu bagipepete bupya badde bamutikiddemu naye nga gwe gusoose okutikka anti babadde bazitwala ate ze nkugambye 2021
bali speaker yeka yali atadde mu billioni 3 2021 yateka mu billioni 3 nga speaker yeka binafusi atulozeze nyumba yali zizimbye atya ng'omukazi yateka mu sente nyingi 30 billion nera nazifuna ati kakati waliwo yakuba endulu nze yagezaako okuba endulu ne bandekerera bannayuganda ne bakuwujja buwuzi nga bawujja ennyama ne bansalira omusango nuupu teyavaamu kagambo biki kubanga mu byobufuzi first security kiba kibiina kyo okitegedde nuupu yazinga buzinzi mikono n'okundeka mu lutalo mwe byabigirwa tebitukwatako empologomenti yabadde agenze kunona sente era ne pulezidenti wange yali ataddeyo post ku Facebook ziri forces zanite ezimuteekako embeera n'agikuulayo n'agijjayo abamawulire ffe twasigala tuwogera kubanga nze nayogera paka lwe baakuta webale nnyo nga buli ku makya nkeera ku Kyagulanyi yagikuulayo ninga bali kawadde nnyo naye nga ani agimukuzaayo tiimu yanite ye yamugamba nti olina gijjeeyo owuliti kakati twogere ki kati pulezidenti Museveni tageti ye omukulaba eri ku sipiika ng'ojje kuba n'abaka ba paliamenti abalala bakwatibwa kakati Museveni enwana ye bw'akwadentifyinga nti oli threat ate ng'oli mu sisitimu ye takupapira asooka kukuba bwati n'akutema empangi zonna n'azitema n'azikutulakutula zonna gwe n'abinula bubinuzi ng'owedde ng'emirandira gyonna agikuggyeeko kakuweeyo reference bbiri bwe yafuna obutakkaanya ne Genosejusa teyamupapira yasooka n'atambula disitulikiti 27 Museveni n'aspendinga biliyoni 4 biliyoni 4 mu baazirwanako luweeraawo biki ndowooza ojjukira bulungi bijjukira byonna luwengaawo wonna kuba yali afunye intelligence nti ono abadde networkinze emundu eddemu ekole ki eseke mubaazirwanako n'abali karenti eddemu eseke kakati ye kyeyakola yasookeramu abo n'abamitinga yasuubiza n'abawasente n'abawayowoyawooya abadde baludde obalamu obw'etaano obupya ne babalamuko bonna n'abeetooloola 40 billion alwanyisa omuntu ogwo kakati bwe yamaliriza ekyo n'akomawo e Kampala n'agamba oyo musajja wange Sejusa nti musajja wange nnyo naye waba ayagala okundaba ebyekifuba adresi agimanyi nakasero kakati naaba nga amumaze era Sejusa okudda wano yaddira ku juyani ya Museveni nti komawo ng'amumaze amaanyi talina kyayinza kukola najja wano fe ab'ebyobufuzi ne tukuba palapase nga tewali kitambula wapi nga tewali kakati oyo omu omulala Mbabazi bwe yamala okwidentifyinga Mbabazi nti ze threat nti ayagala bukulembeze teyamupapira n'asirika yakuba Mbabazi paka mu bedroom yamukuba n'amwogoloza paka mu bedroom nina Mbabazi omukyala Jacqueline teyasibira London ng'akenene endusu wati ye baali bamukoze iki mu politics waliwo kye bayita chemical and biological warfare bigiro ojja kunzisa chemical and biological warfare eyo enzannya eyo yakizirayiri ne Russia bebakola enkola eyo Jacqueline yali awedde era singa family teyali yamaanyi ate okumanya jjajja musambi wa mutawaana nnyo era olina mwesonyi bwesonyi kati ate yeyajjanjaba kyokka ate nga yamaze omukola ebyo byonna yateekamu amaanyi e London nafuna obujjanjabi first class kubanga obujjanjabi baba bamanyi we buli butereevu obuwonya ekintu ekyo naye wanasooka n'amuteekamu nakkakkana yali agenze Jacqueline yali agenze naye ng'ekimutwaza kiki Mbabazi yali yalema okwogera ekigambo nti ngenda kwesimbawo okitegedde kakati batuuza Seeke jjukira Jacqueline yali memba wa Seeke yakulira abakyala kakati mu Seeke Jacqueline yagamba
Jackie bamubuuza nti naye ebintu by'ogamba baawo biki nga gye tatabyogerangako. Okiwulidde? Nkiwulira. Kakati Jackie n'agamba Mwami Museveni nti kiki ky'ogambye nti Mbabazi tagenda kwesimbawo. Ssebo kankutegeeze nze nga mukyala Mbabazi, Oweekitiibwa Mbabazi agenda kwesimbawo kuba president, agenda kwesimbawo kuba chairman w'e NRM, nti okakasa nti onaku 2 yali ali London ku bujjanjabi Jackie ng'agenda era kampeyini yatataaganyizibwa ey'omukulu ng'agenda. That is General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati bano abamulwanyisa bo munaamalako mu abamwetete. Andi kakati Mwami Museveni osobola omulwanyisa mu mirundi 2. Ekisooka nga tomumanyi kapasite ye, ekyokubiri ng'omumanyi kapasite ye n'ogimobilizingira nnyo ogyovertaking. Yes. Naye bw'omumanyi ennyo kapasite ye ate oyinza obutamulwanyisa. N'omwesonyiwa bwesonyi. Oyinza obutamulwanyisa oba tolina bidi nnyo nga gye tulina ffe, kubanga olabanga azitowe nnyo atasoboka. But the best way to fight him ate kwe kubanga ng'olinga atamanyi byali naye ng'ate obimanyi n'omukubira munda mulinga nabe neweefuula innocent ku bibye ate aliyo luweero biki kati nga bolaba Kyagulanyi bwe yajja. Just Rastafarian from the ghetto ye najja n'ateekawo embeera emutomera n'amukuba nga atabimanyi ebyeruweero era yali amutuusiza awazibu. Kati Museveni eki yakola immediately kwe kumusuuza tiimu emuwa amaanyi esobola okumutomeza ku kifuba bamukaku basibirawa mpigi eri wammwe eyo mu kyalo tiimu yali emuwa amaanyi eyali esobola okuteekawo biri ebizibu gyasooka okukuba n'agifulumya ng'ate yeyambisa ye kennyini. Kati oyo ye Museveni okumulwanyisa oteekwa okuba ng'oli champion nga wasala leero engaffe. Wakyaliwo essuubi ery'ekibiina kya National Unity Platform okuteekinga power ku Museveni gwe okusinziira nga bw'omanyi obuzito bwe? Okuggyako Katonda ng'aleese miraku ti Museveni kaweddemu tazuukuse tuzemu okusika omuguwaawo awo buli muntu ajja kujja ku meeza ateese ayinamu kutwanya. Naye bya direct take over nti NUP takings over leadership nga bwe mbiraba olwaleero kizibu olw'ensonga vision ya principal kwayagala ozimbira struggle ayina faces ayagala mu struggle. So fakati ayinawo babiri ye waakusatu ayinawo Ssenyonyi ne Rubongoya ye waakusatu. Zezo faces ayagala mu kifaananyi ekisembayo ekya struggle. Kakati ate face ezo bw'ozigeraageranya ne Dr. Besigye bwe yali azannya olabira ddala ng'ate omuzannyo oguli wano olwaleero tegubanga nawo. Kuba akati kankubuulire Dr. Besigye Northern Uganda yokka yali alina Professor Latigo Ogenga omuyisamu amaaso bw'agenda mu community tasobola kwogera nayo. Yali presidential material ng'ayina abaana awo Mwakyoli not even Odongoto ate nga oyo akyali wansi nnyo ng'ayinawo awo abaana Mwakyoli awo abaali bakuba Nobert Mao ne bamufulumyawo. Okiwulidde b'okumurigani abasajja baali b'amaanyi. Okitegedde ng'ebagenda Mwakyoli okwogera ne komite yaabwe ekkiriza era ng'akalulu bakaleeta okitegedde n'oyingira wano okukuliko ne Gilbert Olanya okitegedde kati n'oyingira wano mu West Nile ng'ayinayo Bakasiano Wadri musajja mugundiivu ekisooka mugagga ekyokubiri mukulu ebintu abitegeera era ne community ng'emukola ki ng'emutegeera. Okiwulidde kakati awo nga waliwo n'ojja mu Eastern lindako awo waaliwo n'omwana oli gwe bagamba nti yatta
yatta girlfriend we bamwitanga Godi atabunga bamuliro bamuliro kubanga oyo bali omuvugiramu eyo line kyekimubeeza wali bwiwa gita bwekigambibwa tusaagala okikole ki ebintu bya Museveni biwanvu olindagako okuludinga okitegedde tiimu eyo nga bakukwatira region ne bagireeta kakati gwe ndaga tiimu ya Kyagulanyi tiimu ya Nuupu ya North tewali bannange Dr. Zedriga yagwa mu kalulu Dr. Zedriga twali tuzimba obukiiko bwakunga yamuweereza miliyoni oba 12 azimbe West Nile biki yatula butuzi kompyuta ye n'ateekamu amannya n'akola executive district zonna gaoli egayaza chairperson vice banyina bonna abaganda babenganda eyo namanya agataliyo tugenda ogapepeta nga executive zaali zibaddeyo nga teziriyo naye nga yakutte omuzindaalo wali ku kitebe Allah awuluguma nga mbogo olabye ddala nga Museveni awedde kakali tuveeyo eyo North West Doctor yalinayo Jakasabiti yalinayo Winfred Kiza that is Kasese yalinayo Garuga Musinguzi nga akabya mbabazi amaziga gwe omuntu akabya mbabazi amaziga level kwabeera abawamanyi nnyo Museveni yagendanga ekinkizi niye gairira abalonzi tibanayi munyambe mumpereza omusajja ono yakwatidde ekintu kyange e Kampala nga Garuga amutwala okiwulidde nkitegeera that is Kigezi mwijuke muyo musindisi wa mmotoka wa juzi wano musindisi wa mmotoka oyo tomubala naawe oyinza omubala yali ADC yali futu soja Mungu namuyamba n'akakuba munda akajja kakati that is Kigezi kati mwankole nga mulimu bamugisha muntu bebavaawo basajja bagundiivu nga bagamba nti Museveni avudde ku mulamwa community ekola ki ewuliriza twagala kutereza kintu kyaffe tukitereza na Besigye nti katugende mpa tiimu yaffe eya NUP ate NUP muyinayo mu West muyina yani anti nze ngambye gwe nga munamawulire mpa tiimu siina gwe mmanyi mu West okiwulidde ononsonyiwa naye siina gwe mmanyiyo Bishekeza avaawo sina Kasongola Bishekezi we Nakawa niye bamuzana na Kasongola tumbalira Nakawa era tuyinza namubala kuba Nakawa era abadde mu ngalo zaani niye gundi katana wa Igara East nilwa kuba tayinayo influence ate kati omuntu atasalangako nakyengera kudda waabwe oyinza omubala kyomubala okiwulidde kakati tugende mu East East eri okuvira ddala eri mu Teeso ng'omusajja alinayo ba Patrick Amuriat Obo mu Mbale nga mujjudde banandala mafaabi musajja ali ku international level nandala oyo golaba Alice Alaso okiwulidde awonawona nojjaawo mu Bukedde sub-region awona wajjudde abantu ab'amaanyi nojja mu Busoga Abdulu Katuntu Salamu Musumba nga bantu b'amaanyi babimala ayimirizaawo olukiiko nga akimaliraawo ayimirizaawo olukiiko njagala ompe tiimu ya Nuupu eya East kujjako ebusoga ono kuliya samanyani ani kuliya yani ewe busoga kaluya nasinganya naye kulumbe era nasesebuse singa bwosese nagambye tiimu ya Kyagulanyi egenda okunonya akalulu wano mubusoga omuzanyo guli mu Nuupu sigulabagalako kwezi kaluya nange musinga nagenze kwezi kyenyala okutegeeza
ekiri mu byobufuzi bya Uganda bannaye singa abantu bazuukuka bwe bati ne bagala tusala amagezi nga bukyali kyekisinga kakati bwe tudda mu Buganda wano kati mu Buganda omusajja yali alinaani yali alina Dr. Kigundu former governor Bank of Uganda waswa birigwa wanaku zino Joyce Sebugwawo yayina Betty Kamya oyo mubala naye gumayo obugundiivu bwa Ali Haji Badiru Kigundu bwali bw'amaanyi former governor Bank of Uganda profile ye yonna nga bwayogera ekigambo kye is an authority abantu nga tebamubuusabuusa era yagera n'akola statement n'agamba twalekawo Muganda munnaffe era abantu nga bakitegeera n'agamba naye mutusonyiwe okiwulidde twalekawo Muganda munnaffe ng'ayogera ebyo alina ne kalina ku Kampala Road gye baakamunyagako neye Katwenge eyimiridde okiwulidde kakati okugattako owekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere yali w'amaanyi nnyo okugattako Kasubi tiimu ke bali bakuletinzeewo ate yo leeya ndala y'abavubuka y'abamabike bampuuga eyo leeya ndala ya wansi kakati sebo wano mu Buganda n'obu mulina kati gwe njagala ompe abantu emisingi n'obu kweyimiridde mu Buganda mubadde mulina mpuuga omusabisutinze n'ebisekezi Seggona tomubala ali ku periphery Seggona tali mu leadership ya Nuupu just mukulembeze mu Nuupu ali ku kabalaza ddala kivulaba Masaka yagenze Muwanga Kivumbi ayimiridde ate ye Muwanga Kivumbi musibe is a prisoner political prisoner era nga bumanyi obunanfuusi bwa wano ali awo kakati sebo ate mukadde waffe gundi Betty Nambooze asobola okuyimirizaawo olutalo Betty Nambooze ensi yamubuuse alwanirira kafo nasalawo natta n'omukwano ogw'emyaka 2+ gwabadde nagwo olw'akafo ka palamenti bamukubyemu ebituli talina nekyayogera akafo kamuwemusiza akafo yawemuse era ate abantu bejereza ate Nakanyi Seggona yaga nti oba munyima tiketi yamu mugikole ki naye omukwano kikulu nnyo nze nina emikwano gye nasoma najjo primary tukyekyalira gye nasoma najjo secondary twekyalira era wano bwe nafiirwa taata gye mikwano Nambooze ate temuli tusobola namugamba kati Nambooze ate yezze namufulumya ye Kasibante yamufulumiza nakulaba ne Kasibante wano nga muwaya bulungi nnyo namukuba namujja era Nambooze kadda mu kamera n'akomawo bw'ati Kasibante n'amusanga ajja kwongera okwetyoboola Kasibante nga naye yatabuse anti kakati politics anaabuuse nnyo kati mbadde nkulaga mbadde ziramu ekibuuzo kyo kiri nti kino kigguka naye nkugamba nti ze mbuusabuusa kubanga gwe oba oyagala feesi y'olutalo mubeeremu basatu gwe kennyini nga Kyagulanyi Lewis Rubongoya ne Joel Ssennyonyi Bisekezi nga mwe mugenda okutunula eggwanga temwagala muntu mulala asalaawo era olaba setup ya olaba engeri gye basetingamu press conference ku kitebe wali eri sebo muzindaalo gutambulira mu abo ne Chairman Nyanzi bamuleetera buleetezi ku Kabebenu bambi musajja wattu ate nga Chairman Nyanzi byayogera byamakulu ayina omusajja omukulu ataludde mu politics era ka respect bamuwamu katinitini kakuba nti ye yakuza principle otherwise twani mwali na kazindaalo singa aliyiri eri Gomba kakati nze Bigirwa Moses alya chapati zange n'ebijanjaalo nebikukusa bulungi nnyo nenywerako amazzi nenyingira ekibuga okiwulidde bwe ndaba ekintu modula eyo tokkiriza tuba tetugenda kugguka kubanga politics atambulira mu
omuntu agumira ku munne. Yes. Kati nze nina abantu ekamuli aba withdrawinga from Kyagulanyi ne bamuvaako aba withdrawinga from NUP. Nina abantu mu Busoga ddala ne bagamba ffe gwe wali otumanyi era nga bwe tugguka tubanja ggwe oli atumanyi tatumanyi. Lwaki tubakumaakuma ne bakomawo wa eno mukintu ate nange gyesiri bulungi bakomewo. Tulina kulwana lutalo lwaffe kwenunula bupya. Principles za politics ogitegedde, omuntu agumira ku munne. Kituufu n'olutalo ne bwe muba mukomera mumira ku bigirwa. Yes, ngamba soko gume tujja kutuuka. Nze gwotegeera naye kakati nze atuuka kubali onzoganyiza era nze gwe tubadde tumanyiganye onfulumiza bubi. Yes, kakati bali banaasigalayo batya babanjiza kuki? Tebalina kwe babanja. Tewali oli abaakulimbi. Ekitegeeza struggle eringa eweddemu amaanyi. Nze nagiraba, nze nganze abalala bayinza okuba nga bagiraba. Buli omu alina gaalubindi ekikola ki? Buli omu alina gaalubindi z'akozesa. Osanga omuntu ng'akulaga nti Museveni awedde. Kinkya tasobola kusulako. N'ogamba n'omwewuunya. N'oganda abantu balya mmere kikaaki agenze naki bivumo ku intaneti. Museveni kwana agenze ono biyeesize ye nga tuli mu kaseera kazibu nnyo kubanga tewaliwo kintu kibi nga kulowooza nti okola naye nga byokola temuli makulu. Kyabulabe nnyo ekyo nnyo nga tebigattako. Kyabulabe nnyo olina okuba nga ebintu byokola wakoze diagnosis nga bye bituufu olyoka ofuna eddagala eribijjanjaba. Kubanga kirwadde kyennyini oba okikoze ki okizudde naye kakati gomayo waliwo olutalo luli mu Amerika obadde olumanyi. Mu Amerika mukulembeze bwa Nuupu omukulu sijja agenza olwaleero ndowooza era gyali era ali mu kutereeza nakwegayirira. Yagenda n'afuna $6,000,000 eza mu firimu. Bali aba firimu kati bamuwa $6,000,000 eza zizo $2 eza Uganda. Bali abazanyira wali mu Amerika abamu be bamuconnectinga mu ebyo bya firimu. Jjukira firimu yaffe nze mwendi nawe mwoli bulungi nnyo ffe tugitandika. Sebo nze wali mwe NUP sebo ndi buyinza tolina bw'okyusa byafaayo bye NUP lwakuzoganya. Ffe twasooka okukola commentary ezigulawo firimu eyo ojo ogiddemu ogirabe. Sigirabanga kandi. Kakati ngali bagamba omukulu ofunye $6,000,000 sente nnyingi tuweekemu ekitundu naffe tutebenkere tuweekemu ekitundu tya okulu namuleke mwawule bizinesi n'ebyobufuzi. Ate kakati emu kitundu kuki sisobola gibawo. Yali tagalinye gigava kati emundu eri wali evuga ate ku ekyo. Nina omuntu omu kumanyi kyekitegeeza yankubire kuva mu Amerika nanga ati afe omuntu omukulu twamuvaako era wano ffe tetuyinza muwadde singa 10 konzi ate mulwagala tulekera struggle nanga ati ebya struggle yammwe ffe tetukyabirimu kubanga bibatuvuga tetubitegeera. Okitegedde naye ne $2,000,000 sebo ng'ozifunye kakati atayegayirira kinga $2,000,000 tezaakola anti kakati anti kyenkugamba bali bamuvunaana butabawaako ku ssente. Okitegedde ekitegeeza firimu yali bizinesi. Firimu bizinesi sebo abantu baffe babatta kukola bizinesi mubateeke mu documentary yamu. Ebyo ebyokufa byaliwo naye ekikulu kiri nti firimu yavaamu ssente. Ebyokufa mwakwata muti ebintu ebyo era mwabitegeera mutya ne mubikwata ne mubikola mu documentary nga si mwe mwabizannya. Anti ebyokufa gavumenti yatta abantu ekikyo tekiriko kukola ki kubuusabuusa. Obutambi bwe buli bungi nnyo kubeera firimu yakugattagatta butambi bwa njawulo. Nakati bw'ogenda ku YouTube
osobola okumanya ekyali Arua wadde tewaliyo osobola okumanya ekyali Eruuka wadde tewaliyo okitegeera sente yawudde principal n'abavugirizi babo mu America emundu eri wali mu America evuga miliyoni 6 eza dola ezo sente nyingi biliyoni 2 eza Uganda kati omukulu bwe yakomawo ku kitebe yayita buyisi bammemba bajje balabe ku firimu teyabanjulirayo wadde akasente akavaayo yateekawo sikiriri ne balabe firimu yaabwe ngeri ebirala bitambula kakati nze Bigirwa Moses waabwe eri gyenva abantu baffe banaku nnyo abantu bazadde bange bonna bafiiridde mu bwavu okitegedde naye ate ngaoyongedde okumalamu amaanyi ate kumalamu maanyi kati nze nkubuulidde bubuulizi okiwulidde ebiliyoni aga 2 ezava mu firimu ate ng'ezo tuwuliddeko ntono naye nga ne sente endala eziyita wabaawo ebirala ebitambula naye kakati ebyo baba bagizi bano ab'okulaini abalina data ow'olukumi ku 12 bo tebalina mutawaana ye n'avuma kubanga mu byobufuzi mulimu layers kiringa kuwagira mupiira okuwagira omupiira nze mpagira Arsenal okay naye level kwempagirira Arsenal ya Uganda era waliwo n'omuntu omu yasindisa message wano ng'avuma naye ng'agamba omwogezi wa Arsenal kakati abawagizi b'omupiira gw'Ebungereza ligi y'Ebungereza ababeera Uganda tiimu yagera negula omusambi kati fe tiimu yaffe yagera negula Declan Rice emiliyoni 15 nze nensinzire Kampala ne tugamba nti twaguza omusambi oli kabaka wa miliyoni 10 mwezo naye nga n'akapapula ka pawundi nyinza okuba sikalabangako wekafaanana mwaguzeemu omuzanyi niyinza okuba sikalabangako kituufu bwe kafaanana badirekita ba Arsenal tebafaayo nnyo oba tetutte kikopo kakiteekola amagoba kyekisinga obukulu bo nga stock exchange zaabwe zikola ki zirinnya kati nze siyinza kubeera mu byabufuzi nga ndi ku eyo level eyowegivaako ebintu mpulire buwulizi eyo level nagivaako nnyo era nagiviirako ddala bakadde bange basanye bakimanye gwoli ku level ndala nnyo nze ndi ku level akatiba nga nkalimu waliwo omuntu omulala yalyako ku ssente ya firimu eyo simanyi kubanga n'abaana bajogerera twagendako ewavijja emmuunu naga nti teyafunayo wadde 10 poliisi nemuyigga nebuzizi yonna naye nga talina wadde simanyi anyway simanyi naye eyo ensonga kangikomyawo tuligigaziya oluki walonde omumaze amaanyi togwamu maanyi ebintu bingi ebitambula muganda wange bananga abantu nga bafuna ssente kakati nga tumaliriza ojja kunsonyiwa tukyabula edakiika 10 mbadde njalako nako ku nsonga ye Kenya kubanga nkulu nnyo nina ennaku ku mutima ate kuvaawa nga ndaba nga tonnava Kenya nga tonnagenda Kenya abanupu mwalangiridde mugenda kwokya parliament yaffe n'ebitebe bya district kanso nsubuga wano yabaddewo neyewako obujulizi nti muteekateeka mugenda kwokya parliament mutuleko ne mu ntebe ng'ekyabadde Kenya nupu eyo kye kyokka badda mu nupu temulimu muntu alina busobozi buteeka kipiira kiriko muliro mukolansi kiki taliimu tebakulimba lwe bakwata Bobi Wine ng'abaana babyokya ebiseera ebyo ebiseera byali bya people power ng'ekintu tukyakirimu ffenna era ng'ekipiira kiyingira oluguudo kwagala butaagala naye kakati abeefuula nga mbu bakambwe ennyo bafuutu sojja nabo bafuuka baleebeesi si baleebeesi nabo bayingira mu bulamu obulungi okitegedde obwensimbi bakuŋŋaanya ssente bafuutu sojja eyalitadde ekipiira ku luguudo ne kinyooka endulu nevuga abala ne batandikira okwo naye ali mu byalo di kansala ayagala kalulu kati era olaba ebifaananyi byabe bitandise okutrendinga bagenda begabanya obufu obwenjawulo mbu katubyekwaatiremu
kati yengombo katubiye kwatiremu okole ki futu soja olina kugala luguudo ate oba okyali futu soja kati ate nawe oyingira obwakansala oba okusiba amataayi ng'ate boovumirira kati wali ku KCCA walugwago waliwo bafutu soja be baawa obwakansala abamu bamalira Canada abamu tebamanyi kigenda mu maaso abamu basikayo looni obusente bwonna ne babulyayo balyawo bayuuya bwayuuya tebamanyi kiddako bafune ebifo accidentally nti balekerawo bawa omusaala abo bagenda ebweru naye ng'ate kansi balwanira nti abagobawe newankubadde tebaliiwo nesitegeera tusasula mpewo kati anti ye speaker nga speaker nga bwolaba mutwabakiriza bagende basome nga bwolaba speaker wa parliament ye aba ino defending abalonzi be bali bakansala baba balonzi be abamulonda kuwa speaker yes ye aba ino ba defendinga kakati guwagaba tiketi gwe ino tubuulira kaliba ki y'abantu bewawa tiketi kati ekyokwokya parliament ekyokwocha parliament tomala na biseera ekinene nyo kyebasobola okukola kati kansonso bugoyo mumanyi kwe kujjawo nakyogerako ku muzindaalo gwa kwezi nakangakangamu nafuutizamu awo naye kenyini talina busobozi talina wadde abantu 5 abayinza omugobera nga bagenda kweyo mission tabalina nze mbikoze byonna wano nga tukkanya nabo wano nti bannayi buli omu akoleeza ewuwe nengenda ekamuli nengukuma togulabanga omuliro nze gwekuma ekamuli wano wali ogulabyeko nga gunyooka nekyangu enyo ekyokuba akasepiki twakikanyako tibanaye tukuba obusepiki kale nengenda njiriba n'obusirikale ekamuli lunaku lulamba tukuba walabako akasepiki akavuga wano ewakaliga wano wetuli wano so tuleetanga mboozi zaabo kutumalira biseera byabwerere n'okwolona space kakati soko tumulire ebye Kenya kakati e Kenya wabaddeyoko sinabagendayo naye ninayo network ya besi gye bamukwatira ddala kituufu omanyi kati wabaddeyo obusambatuko omuntu kati Munnayuganda yenna kibadde very risky okulabwako e Kenya ng'oyinza okuttibwa Munnayuganda yenna ku level zonna olw'ensonga bannakenya balina obusungu ku kulwako kwa Mwai Museveni e Uganda nabo batunyingirako kubanga batwakyuzinga ni Mwai Museveni yali mu kuwa oli notisi ez'okwagala okuvuga constitution okuvuluga amateeka n'okunafuya naye abantu kiri kye mbadde ntandikirako nti ndina ennaku ku mwoyo kiri bwe kiti ndabye abantu bannayuganda abanafu ba Lugojami nga beegomba activities ze Kenya era nga nabo ne bagezaako n'okufitaninga naffe tugira wano naye nga banafu ba Lugojami kye bataagala kugendamu baagala koma ku kukyogera mukale naffe bannayuganda naye tebamanyi Kenya yatuuka etyawo okubeera nga president talina buyinza bwa nkomeredde it is a process abantu gye bataagala kugendamu Moi ffe tuli ku level ya Moi kati Moi we yabeerera wali ffe we tuli kubanga Museveni bwakivuga ano ne Moi we yakikola ki bwe yakivuga egyo emyaka si mitono kakati bannakenya ne bafuna doozi ya dictatorship ne bagamba bannaye ebya unitary government tebiriiyo tebikola tuwekuŋŋanyize mu regioni zaffe tutambulizeeyo kakati awo ne batandika okwekuŋŋanyiza mu regioni kati regioni zezoogera kati Ruto ni waaba ayagala atya alina obuwagizi mu regioni eki mwava wokka wasobola okangaliza kakati katugeze kati Mwai Museveni wano katugeze nti alina obuwagizi abulina mu Ankole wokka Ankole yinzo tuwangula tuyinza omukiza Mwai Museveni atujooge kubanga no baatulaze wano waliwo milioni 10 plus yes mu central ffe tuddako abe Busoga milioni 4.4 ate western region ate western ine milioni 2.4 nga batono batono naye batufugira ku bwere batufugira ku butamanya milioni 2.4 ameka
mu emitwalo 2 zeziri awo mu bakulu abo. Kakati bwetuba twagala okutuuka ku bintu bye Kenya byetuuseeko tulina okwewa empowerment mu region mwe tuva. Okay? Nga tetukkiriza muntu ali mu State House Ntebe oba Nakasero kukola kintu kitali mu interest zaffe. Bannakenya kye bagamba. Era newunyiza nalabye political analyst mbu nemwoche nyumba nemwoche motoka nemugira omubaka eyo expense entono nnyo. Eggwanga lya Kenya gye lyasasudde okusinga okulekera Ruto obuyinza. Bamusaza obuyinza era bamulagiddewo nti tebibe byangu ne bwanaakola atya olugezigezi. Kati expense gye bawadde ntono nnyo kwekyo ekibadde kigenda batuukako kyali batuuseko singa Ruto afuna absolute power ku Kenya. Njagala osiibule. So mu kusiibula basebo ne bannyabo ensonga eri eki twezimbire mu regioni zaffe. Politics of identity, politics of regional empowerment. Ye solution ku bizibu bya wano. Mukirize tuzimbe ebintu tunyweze abo mu Central munyweze abo mu West bamugisha muntu muddeyo mwankole bavewa ne Kampala. Mugisha muntu alina business Kampala, tolina business Kamuli. Tebajja kuwagira tebakumanyi. Genda mwankole otegerekeko bulungi okunge. Ono Kabuleta genda wali office giteke Hoima. Otandikire eyo. Tuletera ababaka 15 kale nga bali ku tiketi ya need. Yova mu Hoima. Mugisha muntu tuletera ababaka 15. Abava mu Western Region. Bava mu Western Region nga bali ku tiketi ya ant. Kyagulanyi kunga wano. Okiwulidde? Bigirwa okunge mu Eastern. Nange nkunge mu Eastern ne banandala mafaabi nabo bakunge Far East. Museveni tujja kuba tumukoze ki? Mu maza amaanyi. Tumumaza amaanyi. Kuba amaanyi agamu agajja mu parliament.